ayi no muidi omukulembeze yayembera ku bigere bye yakati ekyalo kyaife kyetaaga ki bakomera esobologi ebiwajange jatala okamawo kulembe teno yenaku zona oba kukweyanzangaho sana naye nzize jolieyo ejoseho kwa gana akana kusanyusa okama wange nze munakuwo abalire bamashe muidela no bakagaba ono yagenderera okubeeta you are not here by mistake, you are here to bless him. Twesaaba emyaka gino tulwakuba yozira mu kusite lowooza nti space eno bano edatumala kukira byona byetu safa batu naye etiana lindabagara byona etisacho kinene wekiri eribo katugangamuke tonala so far the photo step Peter taking on so tuja kwa nenda kumaliriza ngakola statement eri esembayo ebyalo bifaanana n'ibene byo bikuli somoyo bamaze okulaininga tumweyongera ku wundi ozirabona akigemerera kale tukiriza ano ebyokulya tubireke tubiri ikiriza MC ebyokulya bireke tubirye Honorable Peter nabana webamala okusaba ojja kulembera mu tenti abakungu wano mwigule wekiwulo kino Perano MC sebo enomeza katujifule ya wavuka Perano eriga ere ya tujireke tuzira cyakora oli myaka ejo Perano twide kwira ku meza dinedini mo baba wemere tuje sabiremere Robert sabire kino atwikirize omutongole byomukolo gwo kusaba kuwiri era otegeere security eri gulugulu baba kadoka kako ntuko okwaniriza buli muntu yena asobola okutambula okuva yava okwida wano okusanukira okutegeezebwa nti ojja kusobola okuteekateeka abantu n'okubakulembera ntuuka okusiima kyaki bana bwana asabira ekiwulo kino ayongera okitaako obwibuka kulwa Honorable Peter kale katusabe kale banange service erikoma wano katwembe nga tumaliza service
tuize muzindalo kuneri bakaire baife ba MC ya mwava aveyo n'emikisa gyaimwe aveyo n'emirembe aveyo n'obuwanguzi Katonda bw'asiima ateekuki kale musengwa twenda kwebaza olw'olunaku luno kubanga niwe Katonda ayinza benabena tukwebaza kubanga tuluya lwa mukaire waife bamama ni baba banabwana twenda kwebaza olw'ebirabo by'abaana byewabawa wabawera muli bitono mwesiga na bwana tukwebaza olwa mutabani wono bwakuziibwa obulungi bw'omubeerere mu kusoma kwe bw'omubeerere mu lugendo lw'emirimu bw'omubeerere okutambuza amaka ge obulungi ate bw'omubeerere okusigala ng'alimu ensa mu maka galata ne maama we ate ne mu kyalo kino ndakwebaza olw'abasadde abakulu n'abakazi abakulu abali mu kyalo kino abeetebwa abazaire ba Peter nga Peter ono ti mwana wa nabwana ni maama bonka nga abantu bano abalya n'abagolera emikono gyaibwe abandi balata be abandi babaama be abandi baganda babandi banina ndakwebaza kubanga baidi blessing mutabani wono twemerera mu buyinza obwo okuta ku mutabani wono emikono era tumulangirira ku ekisa kyo tumulangirira ku obukuumi bwo wairire mu byobufuzi nga bidwire bunkenke bidwire kutisibwa kuwambibwa bantu kubulawo bantu kufaana musaayi kuyiika sabantu kuuma obulamu bwesebo tumusabira obugabirizi bwe okubanga yeetaaga esente okufa sente ng'akalulu kano yeetaaga amafuta yeetaaga otambula waniwale abandi bamusaba esente mu bibiina ayinaja mu masinzizo nga bamwetaagako obuyambi musenga iwakuba enjira wazirangira kubira mutabani wono enjira ey'okufuna byeyeetaaga olw'akalulu kano tumusabire omubeere n'olulimi okumuwa olulimi olulungi n'ebigambo ebirungi eri bayine beesimbyeyo nabo basigale nga bamukwano kubanga enerires nga mulina ovaamu omukulembeze era omuwanguzi mulala mubeere obutavunina ku bayine mubeere okwogera ebigambo ebinawoomera abalonzi yanaabita yonayona ng'otanga eryanda ku lulimi lwe okwokya buli bigambo bivumagana ebigambo ebityoboola ebigambo ebiisa abandi wansi muwenga ebigambo ebyo byonka ebinaatuuka mu matu g'abantu era omuwe n'okuganja ssebe eri abantu amagezi gaine butavanga kumanya Katonda n'okugonza omwana wa Yesu Kristu n'omukisa gwa Katonda isse ife omwana n'omwoyo mwamufu gube ku Peter ono gube ku maama ne ku taata balwana gube ku kyalo kino ekyebudondo gube ku bakulembeze ab'ekitundu kino abeesimbyewo omukisa ogwo gube ku balonzi ab'ebudondo ne ku constituency eno omwana we gyali kwagalamu akalulu omukisa ogwo gube ku iwanga lino Uganda mu kiseera kino eky'obululu watabaawo kuyiwa musaayi watabaawo ovumagana omukisa ogwo gutambule nga n'abaana bo bano kubanga olugendo luwanvu okuba buti otuka January 15 fulumanga n'abantu engirenga nabo bawenga emirembe egyo era emirembe egyo tugirangire ku iwanga lino watabaawo bagana watabaawo okuwamba watabaawo okuyiwa musaayi bulamu bw'abantu bo leka emirembe egyo gibe mu maka gaife gibe ku kyalo kyaife ekyebudondo kitatuvaamu okuba buti emirembe n'emirembe tubebaziza Otijinja site terikola buki niwa abalonda abalimu otatukoya otijinja n'oseize inuma abalonda abalimu ni bani so abakulembeza ababali mu kitundu kyo bafaanana yemu eno tetaaga abuuza nani akulembera wano ninga bwakubalonda n'amana era mwembona omukulembeze ntegera n'abamuli einuma abamuwa obululu n'engeri ebafaanana Mukama yebazo tidye kwogera byemwenda kuwulira didi okwogera byemwetaaga kuwulira kuba byemwenda bizoba musuubire kwemerera n'okuwaana Peter nze kiri Katonda amina ate akalulu kange akalala tikatuusa Peter muki mu parliament aye nawakubye statement dange nabakaa nti kibi kyo kisinga kibi ekirungi kyani ate omwigo gwewala tikuyita ki buti ekitundu kino kirina obuzibu bwakyo abaana budondo baliga ati tuwaga ifwe ab'emafubira bali kunywa baana bangi bati tuli kuba ife abaliivu ebugembe bona tuli kuba ife abooluganda politics tuyinza obutamuza natyo Katonda tusaba alonda omukulembeze omutuufu bw'aba ni Peter afuuke MP
ng'ava Budondo. Bw'abanga omukulembeze anaava Katonda ng'asiimye wa Mugembe era ayidde akola atya? Ayidde kuba. Bw'abanga anaava Mafubira era ayidde akola atya? Ayidde kuba. Ekyo tekibatoola kupita kubanga gayimwe. Abakulembeze bafaanana ababalonda n'abalonzi bafaanana abakulembeze bayo. So kyoli kifaanana n'omukulembeze wo niiwe otyo bw'okola otya? Bw'ofaanana. Musenga bawumu. Aye tukidde bulungi kyeza bukulembeze bitava eriiwe. Niwe watandika okutaba abakulembeze ate era niwe otaba abakulembeze. Twenda yongera okulungamya kiseera kino Mukama. Otubaye twidde wano nga tulina ebirowoozo kamaala. Tuwere bulungi nti ekibi ekikyo kibole ekirungi ekyamwino. Ekisa ki mu bantu abeedde wano balingirire mutabani waibwe mwiddukulu waibwe omutaka munaibwe ng'owaibwe. Oyise ekisa mu bo bamuwagire n'amaani babunye enjiri olw'obuwanguzi bubenga buva Budondo. Tuyinza kugumiza tudda kutendereza nga tuyitamu Yesu Kristo Mukama waffe katusabiire. Amina. Katumukubire mu ngalo edomwanguka. Maina ninze Mwesigwa Peter na bwana nga ni musada wa Uganda People's Congress nkani UPC. Omukolo guno gwe tuliko olwaleero omukolo gwa kwebaza Katonda olw'okutuusa wano wetuli. Nomination twagibise mu bulungi aye nga ate ekisinga obukulu tosobola kutandika campaign nga tosoose ku reporting wa Katonda. So nze kyensoose soose ku reporting wa Katonda mukobe nti baba mpa obwibuka tutandike campaign daife. Abantu mbalese waka abantu bali kwebuuza lwaki togire mu kisaawe. Tosobola kuba member wa parliament ate abantu nga tubalaze waka kubanga member wa parliament aba mubaka w'abantu tosobola kutwala abantu ku kisaawe bwe banakwenda bajja kwagala ku kisaawe. So nokuba abantu balange bona abajinja no sintu mbide tutyame waka mu maka gange wano ewa muzeeyi tuwayeku tuliye kyemisana ate twebaze Katonda. Ensonga enkuledindese mu kalulu kano ekisokerera nsonga ya bulumi ekitundu kino ekyajinja nosi eidoboozi lyakyo lyafa okuva we twali ni Dr. Frank Nabwiso. Eidoboozi lyaife libeere lyafa nga abantu tibawulira jinja nosi tibaidi oba eriyo oba bbe kubanga abantu betubeere tulonda abantu babeere bakitembeete abasaada ebitabo nga bibasumbuwa n'olwekyo omuzindalo gwa parliament gwabazitowaku. So nga tulina obulumi obwo ng'abataka era ng'abantu okuba nti kandide. Ekyokubiri ife eno abali eno mu kyalo kuba amagombola gano gali asatu eri e Bugembe eri e Mafubira n'eri e Budondo. Aye abantu bene Budondo eno abantu bali bubi omuntu omugubu nibwo abavire Kayunga kasitatu kamwidinda bakuba nti wa Budondo obwo obulumi n'ekivume ekyo n'ebituleso okutawo embeera amaani okumakinga sure nti ekyalo kyaife kikyuka. Ensonga ey'okusatu n'ensonga ya infrastructure. Tulina akatale kaife ake Bugembe. Akatale ako bw'otuuka mu mbeera gye kalimu kenda atereza. Akatale kaife ake Mafubira kenda kutereza. Akatale kaife ake Budondo ko kakola na lunaku lulala lwakubiri. Abantu bona munsi muno bagaigawalira mu butala abasooka bamufuna mpola basookera mu butala okugaigawala. Ayi tusobola kubanga tuzira butale buli function n'olwekyo ensonga d'abantu okuba ku n'akasente mu nsawo nsonga nkulu kyobona ndi kwenda kumakinga sure nti mu constituency eno buli muntu aba ku nikyatunda. Omuntu buli aba ku nikyatunda asobola okulwanagana n'obwavu. Ayi munsi muno omuntu azira kyatunda aba yamala okuba empeta n'obwavu aba abula ku kadaali yenka nakukola kirayiro. N'olwekyo ensonga nkulu ino edo kumakinga sure nti tuyamba abantu baife n'abavubuka. Ghetto lidwire mu Jinja North buli kitundu kyotuuka mu kiri mu ghetto. Abavubuka abenzira ali kubayamba tuteko kubayamba okuba skills babe ku niche bakola bate sente mu nsawo kubanga abantu bwe banafuna sente nga tuyambi bavubuka abavubuka benda kwidobwira ate baditwale ate mu nkola embi
n'olwekyo edo pulogulaamu dindeese okumakinga sure nti tutuusa ekitundu kyaife.